Mbalamusizaako mwenna abampuliriza, nze Mulongo Mwakaluumuza Kabaka. Nzize okwogera katonotono ku bintu ebikwata ku kye tuyita okubika mu Buganda nga nze bwe nzize nkiraba mu buwangwa bwaffe. Nga naawe we ŋŋenda okusinziira okwogera ku by'okufa n'okubika kw'omusawo John Bosco Spa Kiggundu abadde akolera ku ddwaliro eriyitibwa Henry Rugwezaana ku Lwentebe. Mbadde muwulira buwulizi ng'omusawo w'abakyala omulungi kubanga naddala abakyala nga bayita mu lutabalo lw'okuzaala boogera nnyo ku nsonga ezo ku be baba bayiseemu. Kale ndowooza nti nno abasawo abo ab'abakyala be basinga okumanyibwa mu basawo bonna, naye nga ekyo kiri bwe kityo. Kakati nsazeewo okwogera ku nsonga eno oluvannyuma lw'amaloboozi ku matabi g'emitimbagano gyonna okubeera nti okufa kw'omusawo oyo bakutadde ku bantu abatudde mu bifo eby'obukulembeze e Mengo nti be bakuvunaanyizibwako. Ebintu bino bwe byogerebwa ku Bwakabaka bwaffe n'Emmengo engeri yonna gy'erimu n'abo abagirimu, Abaganda bonna bateekwa okubigoberera era n'okubisaako omwoyo olw'ensonga eziwera nga n'emu ku zo ye y'abasinzira mu bifo bino ebikulu mu Bwakabaka okuteeka ekko ku Bwakabaka olw'engeri gye beeyisaamu n'engeri abantu tebakyabalinamu bwesigwa. Nga tukimanyi bulungi nti Obwakabaka bwe bukulembeze obutonde, omutonzi bwe yatuwa okutambulirako era bwe tulina okukuuma obutiribiri, kubanga tukimanyi nti waliwo abantu abaagala okukisaanyaawo, naye ate ng'era tukoowoola Abaganda mwenna mukitegeere bulungi kubanga mujja kusobola okukikuuma nga mukitegeera bulungi. Teri kintu kiringa Bwakabaka, teri bukulembeze bulinga Bwakabaka. Kino kye kintu kyennyini, ye ddiiru nga bwe bagamba, the real deal. Era nga tulina okukikuuma n'obusobozi bwaffe bwonna kubanga obukulembeze bwe buba obubi n'abantu batambula bubi, obukulembeze bwe buba obulungi n'abantu batambula bulungi. Era tulina okukikuuma n'amaanyi gaffe gonna nga byonna era omutonzi bye yatugemulira bwe tulina okubikuuma. Kati ate awo ne kijja kiba nti abantu bano abali e Mengo abamu, kubanga sijja gamba nti bonna, osanga mulimu abalimu empeke, baabatulabula dda nti ekigendererwa kyabwe kwe kuteeka abantu mu mbeera ey'okwetamu Obwakabaka bwabwe babuveeko, basigale mu bbanga balyoke babasaanyeewo bulungi mu bwangu. Kati n'ensonga endala y'okulaba nga twewala abatusikaasikanya okutuggya ku buwangwa bwaffe obwa Buganda n'engeri gye bulambikamu buli kintu nga bwe kikolebwa. Kati mu buwangwa bwa Buganda omuntu bw'abikira munne n'amugamba nti wange gundi afudde, kiri mu buwangwa ono gwe babikidde okubuuza nti abadde ki, kiki ekituuseewo kimuviiriddeko okuva mu bulamu. Ekyo nga kisinga n'okubeera ku bantu abatabadde balwadde oba nga babadde bamanyiddwa nti balwadde, kubanga oluusi omuntu alwala abantu ne batamanya, oluusi n'abeera ng'atambula ne mu banne naye kwegamba nga embeera yagisirikidde. Naye oli ne bw'abeera ng'abadde ku kitanda era abantu babuuza ddala kiki ekimuggye wali w'abadde kubajjanjabibwa okudda mu bamaze emirimu gyabwe. Bino mbyogera kubanga mu masekkati gaffe mulimu abantu nga ndowooza oba obuwangwa bwabwe bulala, kale nga bakitwala nti omuntu okubuuza abeera afudde ekimusse, nti ekintu ekyo tekiteekwa. Era kati abantu abamu boogera boogezi nti gundi afudde, bw'obuuza basobola okuddamu mu ngeri ey'ekkabi, oluusi bayinza n'okuvuma abantu abalala basirika busirisi. Edda mu biseera ebyeddako nga mu lumbe olw'okukungubaga, ng'abantu b'omu nju y'oyo abeera awummudde babeera babuulira abakungubazi engeri ebintu gye byatambuddemu okutuuka ku ssaawa munnaabwe kwe yaviiridde mu bulamu. Ate nga n'abakungubazi
buli omu anyumya amawulire bwe gamutuuseeko. Kati ne mulumba ebintu byogerebwa mpola mpola bbali mu byama, kwega buli kimu ne kifuuka ng'oba kya nsonyi oba kyakukweka. Ate ekyo kyasinga okujja na bulwadde bwa mukenenya, abantu abamu nga bakitwala ni kya nsonyi nnyo omuntu okufa olumba olwo. Kale ekyo ne kituuka n'okuteeka abantu abamu ne bafuna endowooza ey'okukyusa enneeyisa yaabwe mu buwangwa, naye ng'ekyo kisiga kubeera nti ng'Abaganda tetukoze kimala kulaba nga obuwangwa bwaffe tubunyweza, kubanga buli kimu ekyakolebwa mu buwangwa bwaffe kya nsonga. Kubanga kati bwe kituuse kitwaliddemu buli kika kya lumbe, abantu ne babeera nga mu kifo ky'okulumirirwa awamu ne bannaabwe badda mu kwogera bitatuuse. Naye nga obanga omuntu afudde bulwadde bwa siriimu, bwe muba nga mukisemberedde na mukwano n'okutegeera, omuntu atali kugamba ate oba n'omuntu ne bw'aba yesse yekka, era bwe muba mukitunuulidde wakati mugoberera amateeka g'obuwangwa, naye era bwe muba mukitunuulidde n'omukwano, mujja kusobola okutegeera era mulabe nga tekiriiko nsonyi, nga bintu bya bulamu, ate oluusi mufunewo n'okuyiga ngeri ki gye muyinza okwetangiramu embeera ezifaanana bwe zito. Kati ekyabuuzisanga abantu olumba olussa omuntu kwekuuma buli omu yekka ne bonna awamu, kubanga olumba olujja ne luyingira mu nnyumba emu ku kyalo ne lutta omuntu, lusobola okuyingira ne mu ndala, ate lusobola okusaasaanira eggwanga lyonna. Wadde nga mu kipooli kya Uganda byonna byakusasula, naye mu mawanga mangi omuntu naddala afudde amangu oba nga enfa ye ebuzaabuza oba nga yattemu oba nga afiiridde mu kasambabadduko ak'engeri yonna, okwo kunoonyereza n'okusalawo mu butuufu kiki ekibeera kiviiriddeko okuva mu bulamu bwe obw'ensi buno, kikolebwa mu buli ngeri era ne kirangirirwa eddwaliro n'abasawo abakikozeeko. Era mu nsi ezisinga kikolebwa bukolebwa, kwegamba ate bo bennyini eggwanga liriba lyagalira ddala okumanya kiki ekyagenze mu maaso, kwegamba nti omuntu kwegamba famire y'omuntu eno tesabibwa kugamba nti ate musasule ssente biki ebyo. Mu butuufu abantu abakikolako baba namugondi na mu kitongole kya bulamuzi, ndowooza mu nsi ezimu babeera ndowooza babeera nga bakuumi ba ddembe erudda eyo bwe batyo, ba coronazi nga bwe bayitibwa. N'okuva ne mu mirembe egy'edda abantu bonna mu mawanga gonna bwe baakolanga bwe batyo, ne basobola okumanya biriwo ebintu okuva ku biriibwa okutuuka ku bifo mwe babeera ebisobola okukuuma obulamu n'ebyo ebitasobola. Lwakuba kati tulaba abantu abamu banyiiga bwe balaba abalala nga beebuuza ekissa omuntu munnaabwe, ate ekyo kikuba enkukwe bwe kiva mu bantu ng'abagambibwa okubeera abakulembeze nga bannaffe abali e Mengo, abamu ku bo. Ne tuwulira ebigambo bingi ebyogerebwa mu nkuubo ebbali nti kwegamba ate nga be bandibadde balaba nti nno obuwangwa butuukirira mu buli ngeri yonna, kubanga bo bayinza okwogera corporate solo, naye byonna bye bakola babikolera bantu. Ffe abantu tumanyi nti emikolo gyakolebwa gyonna egituuza Ssaabasajja Kabaka ku Nnamulondo, n'olwekyo ekiri e Mengo Bwakabaka bwaffe obujjudde, wadde nga waliwo embeera eyo ey'okututuula ku nfeete n'okutugaana okukola ebyo bye tuteekwa okukola, ebituggyako eddembe lyaffe Mukama Katonda lye yatuwa erya free will okukola ebyo nga ffe bwe tuba twagadde okubikola. Kwegamba nti tulina abantu abo batutuddemu abakoze ekisiikirize wakati waffe ne Katonda waffe ku ngeri gye tuteekwa okwetambuzaamu n'okwekulemberamu ekintu eky'ennaku ddala nga tebali Mengo wennyini. Kati ngenda butereevu ku kufa kwa Dr. John Spire Kiggundu. Okusooka okuwulira eby'okufa kwe yabadde Sande nga 22 June olw'eggulo, nga bawa amawulire ku mitimbagano, bonna bagamba nti yasangiddwa ng'attiddwa. Abamu nga bagamba nti yabadde mu mmotoka ye, abalala nga bagamba mu guest house e Kitende mu town council y'e Kajjansi. Awo we waaviiriddeyo n'ebigamba nti Mengo yeri emabega w'ettemu lino, ng'era olunwe balusonga mu mayiga. N'emboozi endala ezabadde zigenderako bangi baazibulidde. Waabaddenga
awatandikawo olutalo lw'abantu b'amayiga nga bulijjo abalinda ekimwogerebwako balyoke balumbagane oba bambalagane n'akyogedde bamuvume bamukunkumule. Naye kino tekyasobose bulungi omulundi guno kubanga abantu bangi bambi ababadde mu kikangabwa eky'amaanyi olw'omusawo waabwe gwe babadde bamanyi ate nga bamwagala nnyo olw'obuweereza bwe obulungi bwabadde abatuusaako. Kati ne kibeera nti nno obwedda abajja okuyomba tebafuna budde, tebafuna mwagaanya kubanga ebintu bibadde bimwogerebwako omusawo oyo bambi ng'abantu bangi bamwogerako obulungi olw'okubaweereza. Sijja kulambulula nnyo naye mu bimpimpi ebigambo bye tuwulidde okuva awo ku kufa kwa Dr. John Spire Kigundu tebikwataganye era bibadde bibuzaabuza ddala nga byonna tebigatta. Abamu bagambye nti abazigu baamukutte ne bamubuzaawo nti era baamusanze mu mmotoka ye nga mwe yafiiridde. Abalala nti baamusanze mu Dream Guest House room 111 Ekitende. Waliwo n'abagambye nti yakubiddwa amasasi n'asuulibwa mu lukonko, n'abalala nti baamusanzeemu amasasi 2. Amawulire agamu gawandiise nti lipooti ya poliisi etandikibwako gye yawadde kwegandooza bagiyita mu lufuuti preliminary kwega poliisi gye yawadde yagambye nti yafunye obulumbaganyi okuva mu bateeberezebwa okubeera abanyazi era nti eyo y'endowooza ey'amaanyi poliisi yabadde erina kwega kyeyalabye ekyo nga kyekkiririzaamu n'amaanyi. Ate n'abantu b'ekitundu ekyo ababadde boogera ne bannamawulire nga bagamba nti yatemuddwa, nga ne mu mawulire agamu bagamba poliisi bwe yabagambye ku bigambo byayo ebitandikirwako era nga poliisi nabeera nti yayogedde nti nno batemuddwa. Amawulire ag'oku mitimbagano wadde poliisi teyakoze kunnyonnyola kutongole kwa kifo kwegamba bwe kyasangiddwa we basanze omubiri gwe mu guest house. So nga ate poliisi bulijjo oluyingira mu kifo okukiraba olufuluma ebweru ng'ekola statement ng'ebuulira abantu ekifo bwekirabye n'endowooza eriwo. Kati amawulire amalala gawandiise nti ab'eddwaliro bagamba yavaayo ku lw'omukaaga olw'eggulo mu ddwaliro nti lwe baasemba okumulaba. Ate amawulire ne gagamba nti famire egamba yasiba mu kulongoosa ku lwokutaano mu ddwaliro n'avaayo ku ssaawa 11 nti naye kati eyatuuka bw'ataatuukaka ekirabo mu maka ge ne bategeeza poliisi nti abuze. Kati ne bagamba nti no kati awo olaba enjawulo nti ab'oku mulimu bagamba nti bo baasemba kumulaba ku lwa mukaaga n'agenda, ate abafamire nga bagamba nti ku lwokutaano yakola nti n'avaayo ku saa 11. Alaba bamugamba nti ffe twamulabye yayita wano ku 8, abalala nti ku 11 kwe yagendedde, nti abafamire ne bakuba ku ssimu ye nga teriiko, naye ne bamanya nti olw'okuba nga ndowooza yabadde mu kulongoosa kubanga abeera agijjako. Naye ate abalala ne bagamba nti ng'ate si kya bulijjo kubanga essimu tebaako ebbanga ddene, ne batya ndowooza kubanga tabadde muntu wa mbeera ezo n'okuba nti yabadde tannatuukaka zigamba nti nno tasula wuwe n'abeera ng'abuze ku bantu be nga tebamanyi gyali katugambe. Ne bagamba nti famire ne poliisi bagoberedde ku zino gundi kamera eza CCTV ne bagoberera entambula y'emmotoka ye paka Ekitende, naye bagamba nti yayingirako awo ku kaduuka n'agula aspiriini n'amumira mbu nga kirabika teyeewulira bulungi. Naye omuntu n'abuuza nti omuntu bw'aba teyeewulira bulungi kyasooka okukola si kwe kuzzaako essimu ye era n'abuulira abantu beewuwe. Kwegamba ekyo ne kiba nga ebyo kakati nga bye ŋŋamba abantu balina ebibuuzo bingi bye beebuuza kubanga amawulire amalala gagamba nti abakozi ba guest house be balabye nga tebawulira kanyigo okuva mu kisenge mwe yabadde ne bakonkona. Kati bwe bawulidde ng'era teri kavaayo ne bamenya oluggi ne bamusanga nga yafudde ne bategeeza poliisi.
naye nti essaawa 15 ze yabadde mu kisenge nga tewali abuuza. Kale bw'ojjako ez'ekiro bw'osanga ndowooza ziyinza okuwera bwe zityo, kubanga abalala bagamba nti essaawa ez'okumakya abantu bandibadde aba guest house nga bamukonkonye edda. Ate amawulire agamu ne gagamba nti abasasi baabwe baabaddeyo mu kiseera ekyo nti bagoberedde poliisi ng'egenda ng'ekubiddwa essimu okuva ku guest house, era nti nti amawulire gano gagamba nti omusasi waabwe yagenze wamu ne poliisi, nti era ne poliisi ne bagiwulira nga poliisi egamba nti lino ttemu, naye ng'ekigendererwa tekitegeerekeka. Ensonda endala zaategeezezza nti ebifaananyi bya CCTV okuva mu nnyumba ya gundi eyo y'abagenyi eyo guest house biraga omukazi ataategeerekese abadde tannamanyika mannya ng'ayingira mu kisenge. Kakati n'ekyo nakyo kyebuuzibwa nti guest house tesayiningisa buli muntu yenna ayingira. Kati n'ayingira mu kisenge ku ssaawa 11:47 ez'olweggulo, naye ate ng'oli yatuuse kwegamba mu ddakiika 10 okuva omusawo we yayingiridde n'omuwala n'ayingira, nti n'abeera eyo okumala essaawa nnamba, nti oluvannyuma n'alabika ng'ava mu kisenge ate era n'addayo. Ate bwe yavaayo ne bagamba n'ajja ng'asitudde ensawo n'ebintu ebirala bitamanyiddwa, ate ng'ebifaananyi tebiraga ng'ayingira mu kisenge n'ensawo. Kwegamba nga ekyo kisinziira ku kamera y'ennyumba z'abagenyi bwe zaabadde ya guest house kiki kye yabalaze. Kati mpozi ate n'ekirala oluvannyuma ennyo emikutu egimu okugamba nti gyasanzeewo bukiiti obupakiti katugambe obw'okukebera Mukenenya mbagerawo mbw ate nga bukozese. Naye kwegamba nti era waliwo ebibuuzo eby'okwebuuza, kwegamba nti okugamba nti nno omuntu eyayingidde tebaamutegedde, kwegamba mpozi bayinza okugamba nti bamwekuumidde, naye kwegamba nti waliwo obunkenke bungi, waliwo okulinga okukweka okutategeerekeka, waliwo kwegamba nti kireetera omuntu okulowooza ebintu abamu bye bagamba kubanga bakisonga ku Mmengo, okitegedde nti bye bagamba nti baakugidde famire ne bagamba nti temwogera ensonga yonna ku kikwata ku ekyo, bambu ne babawabba ebyokwogera. Kakati ne biba nga obwedde buli ebifuluma bifuluma ku lwabyo nga byemalirira. Kati muganda w'omugenzi Dr. Spire Ssentongo, muganda w'omubuze, yayogedde ku by'okufa kwa muganda we n'agamba nti yafudde mutima, heart attack. Naye kakati n'obuuza ne heart attack yeyaggyeko essimu, heart attack kwegamba kiba nga tekyategeerekese. N'agenda mu maaso n'agamba nti kikyamu okugamba nti yakubiddwa amasasi n'asuulimwa mu lukonko, era tewali muntu yenna yawambiddwa mu ngeri emenya amateeka. Kati ekikulu nti nno ng'osanze omuntu mu woteeri ng'afudde, sirowooza nti olina engeri gy'oyinza okugamba nti nno oba yawambibbwa oba teyawambiddwa. Nze ndowooza nti ate okwo kubeera kunoonyereza kulala, kubanga poliisi bwe batekubuulidde nti awo wennyini we yafiiridde nti tewali kiraga nti nno oba asobola n'okubanga n'okubeera nga yayingidde mu woteeri kitegeeza nti tasobola kwega, ebintu bingi ebisobola okubaawo. Naye muganda we ono Dr. Spire Ssentongo n'agamba nti kikyamu okugamba nti yattibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi oba endala, nti ensonda eza poliisi ezakebedde omubiri gwe zaategeezezza nti yafudde obulwadde, ez'abasawo ba poliisi zaategeezezza nti yafudde obulwadde bw'omutima, era oluvannyuma lw'olunaku lumu yazuulibwa, kubanga bayogedde n'okwogera ndowooza baganda be nti nno abadde atawaanyizibwanga obulwadde obwo, kakati ne biba nga tebitegeerekeka. Naye babadde bagenda nti okubeera omuntu ng'alina pressure tekitegeeza nti alina n'omutima.
ebibeera byanjawulo. Kakati abalala bagamba nti abadde ayinanga pressure, ate abalala bagamba nti ate abadde ayina n'omutima. Kaakati muganda we n'agenda mu maaso n'agamba nti yalina nkolagana yonna ne bwana Charles Peter Mayiga, nti Mayiga yali mugenyi bugenyi w'ekitiibwa ku kugulawo eddwaliro lya Henrob mu 2020 mu 2020. N'ayongera n'agamba nti Kigundu eddwaliro lino ye yali kulaakulanya emyaka egiyise mu kufuba okw'amaanyi. Yali kyusa okuva ku kisenge ekimu n'akolamu eddwaliro eddene okuva mu 2003 n'alituusa mu mbeera gye lirimu kati. Ng'eddwaliro lino lirina amannya g'abatabani be Henry ne Robert, kwe kubeera Henrob. Era n'agamba nti nno abantu beewala obubaka obw'obukyayi okuvaako obukyayi n'obukyayi eri abalala, naye buno obubaka si bwa bukyayi. Abantu banoonya kumanya bannange, abantu banoonya kumanya, balina okumanya kubanga omusawo waabwe abantu abadde abakolako obulungi baagala okumanya ki ekyagenze. Gwe omukwano omuntu okwagala munne, bwe kityo bwe kibeera. Ate n'ekirala nti si lwa bukyayi ne ku bantu bonna, era n'abaagala Mmengo, abaagala obwakabaka bwabwe, kubanga Mmengo bw'abanga abantu batuuka okumusungamu omulunwe ne bagamba nti nno Mayiga atudde mu kifo ky'obwakatikkiro wadde akigaanidde mu bugaanyizi, ne bamusongamu olunwe nti yaleese emiroboli egyo, ate nga na wano jjo mu Birunjuki yayogera n'agamba nti yali amuweereza akabinja kamukoleko obulabe. Okitegedde kakati abantu tebalema kubeera nga bagamba nti kiki ekigenda mu maaso ne Mmengo, kubanga abantu si bamativu. Era Mmengo ne Mayiga bakyali mu kattu newankubadde nga muganda w'omubuze yayogedde ebigambo ebyo. Akattu kano tekajja kubeera kangu kakuvaamu. Engeri ebikyamu n'ebitagatta bwe byayogeddwa ebingi ate okuva ku nsonda ezandisobodde okwesigibwa, ate ng'abantu abamu abali Mmengo bennyini, Abaganda abeefumiitiriza era balina omwoyo gwa Buganda ogutafa, tebakyabeesiga era babeekengera nnyo. Bannange Abaganda, waliwo ekiteekwa okukolebwa kakati ku bantu abali Emmengo abo n'engeri gye bakolamu ebintu. Kiteekwa okwegenderezebwa ennyo kubanga tumanyi kiki ddala ekigenda mu maaso. Bwe mulaba abantu abagenzeeyo, mutwalayo abaana abato, mutwalayo biki, kati abantu bali mu kudduka mu masaza. Kati Mayiga ali kumpi kufuluma ayimba ekibaluma nga bwakuba obulyonso, kubanga kati buli abantu abafa n'Abaganda obulumi obubatuukako ng'ayimba nti kibaluma ng'akuba obulyonso. Kale nno nga byebyo ebintu byamatankane nnyo, sirowooza nti kakati awo bwebiri binaasobola okutaggululwa ne wabaawo ekyogerebwa abantu ne bakakasa nti ye kyekyo, naye ndowooza wabeewo okufuba, kubanga awatali kwesiga tewaba bulamu. Obulamu butambulira ku bwesigwa. Kale nno byebyo bannange, omusawo w'abantu Kigundu, tumusabire Mukama Katonda awulire amaloboozi g'abantu abo bamusiima abangi era abamwebaza. Mukama Katonda amujjukire olw'ebirungi by'akoze, ebyonoono bimusonyiwe, bw'atyo amubalire mubabe. Kale bannange, tusabiregane, Mukama Katonda atusaasire. Amiina. Mwebale kumpuliriza.